nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Obudde butuuse, nyanjule Mukama ky'awadde omukisa. National Prayer Day nga 3 mu December. Tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati. Amawanga, ebibuga, ebyalo kimaze okukkirizibwa. Nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 mu December. Akawuuwo kamaze okuggibwako, eggulu limaze okusiinika obubaka. Abaweereza ba Mukama bonna beetegese. Bishop David ne Pastor Sini Kiganda, emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kubakya. Awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera ku makya 2017. Omuyingira olina omukisa, ekikolimo, ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December. City Lunch Fellowship Nakasero. Abantu bawona bafuna emirimu, abatalina ssuubi bafuna essuubi, abantu balokoka. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi abokubuulira ekigambo ku saa 6 gwennyini ogw'emisana paka saa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama ebazi bakuleese ng'akujja okumpi n'ewala. Amiina. Webale okwagala Mukama okutuuka ku ekyo nti mu lunaku ofissa obudde n'ossaamu Katonda ekitiibwa n'omuwa obudde ng'ekibuga kyonna kiri bize bwe kiti, abantu nga bali mu kwetala, bano badde eno, bano bayambuka, bano bakkirira, bano bambuka, bano bakkirira. Gwe noga nti aha, ku lunaku olulamba mulimu essaawa nga yo ya Mukama. Ekyo kye neewuunya ku Katonda. Oba obadde gwe tomumanyi nkola ze, era bw'oba n'okolagana naye, kino njagala kifuuke ennonoyo. Ku buli kintu kyonna Katonda kyakuwa kubaako ekikye. Siwanye bwekyo wali okirowoozezaako nga kikulu, kubanga kibonyaabonyeza abaana ba Katonda bangi nnyo abatakimanyi, abatategeera nti ku buli Katonda kyagaba ate kubaako omugabo gwe. Buli kyakuwa kubaako ekikye. Ekyo yakitandika dda nnyo mu lusuku Adeni. Yakola olusuku n'alusimbamu emiti mingi nnyo, n'ateekamu omuntu nga bamuyita Adamu, n'amulagira era n'amuwa olukusa alye ku miti gyonna egyalimu, naye neyesigalizaako gumu. Naga nti ogwo togulyangako, nagwo ngutadde mu lusuku mwoli, naye gwo gwange gundekere. Weewunya olusuku alumuwadde, naye omuti agwesigaliza gugwe. Kati awuliza ayinza okubuuza naga neyi kakodyo kyakali awo aba agwagalako ki? Yengeri Katonda gy'apimamu levo yo mu kumussaamu ekitiibwa yenkana wa. Osobola omussaamu ekitiibwa ng'oyima mu ebyo byakuwadde?
ayina mu omugabo mu ebyo byakuwadde. Yeggwe gwawadde olusuku oli mugonvu kwenkana wa Katonda ng'akuwadde olusuku osobola okusigala ng'omussaamu ekitiibwa y'osobola okugonda bw'aba agambye nti ogwo togulyangako n'otagulya. Awo woolaba weewava ne idea y'ekimu eky'ekkumi etandikira awo nti Katonda akwate ente 10 n'azikugabira naye ng'emu. Kati abatamanyi bavaabiira nvaabiire zonna zaabwe balya buli. Era wavudde amaziga, wavudde okubonaabona, wavudde okukaaba, wavudde emitawaana emingi abaana ba Katonda basinga obungi balimu kuba tebassaamu kitiibwa muti ogwabagaanibwa okuliibwa. Omuti gwe baabagaana okuliibwa bavaabiira muvaabiire. Buli Katonda kyonna kyagaba asigazaako. Olaba ne bwe yakuwanga abaana mu famire, abaana boozadde nga gandi omubereberye waani? Era bwe wabanga oyagadde omweddiza naye abeewuwo omuteeke mu ddaama eryo akusikire, wasookanga mununula wa Mukama. Naye nga mwana gwe wamuzaala wali ne mukazi wo ne mumuzaala naye nga Katonda agamba oyo wange. Ngeri yakusaamu Katonda kitiibwa mu buli kyakuwa. Gyonna bagambye bwe twabadde wano nti ye Katonda awa omusizi n'amuwa emmere ate n'amuweerako n'ensigo. Buli mmere gy'agaba agabirako. Buli mmere Katonda gy'akola ateekako ekitali kyakulya ku buli mmere. Kuba oyagala kumpakanya mbulira gye wasingana omuyembe ogutaliimu kisigo, ombulire gye wasingana omucungwa omutali nsigo, ombulire gye walaba epaapaali nga temuli nsigo okujogana amagete ag'eggeto, mbulira gye wasanga ekikajjo nga kyonna kyakulya okuva ggulu paka wansi nga ogujja kirya buli kyonna okisense buli okiteeke wali. Wa ku buli kikajjo kuliko paati etali yakulya. Mu buli ffene mulimu ebitali byakulya. Ndowooza otandise okulengera okubonaabonaako gye gusinza okuva. Kuvudde mu kuvaabiira, ovaabiira nnyo. Olya n'olya n'ebitali bibyo kyekyagobya n'embufumbo walirayo enkoko nkulu. Mukama yeebazibwe. Osobola okwawula ebyokulya n'ebitali byakulya. Essaawa lunaku lulamba luno Katonda alukuwadde naye tolaba nga kitwala kubikkulirwa. Gwe noga nti saawa 6 mpaka ku 8 ezo nazikwata nenzizaayo eri Mukama. Yampa 12 ne muddizaako 2. Olina obusobozi obuzimuddiza? Siwulira, olina obusobozi obuddiza Katonda essaawa zaakuwadde wakati mu lunaku saawa 24 by the way 24 hours n'omuga Mukama 2 nagaano zikwatako nazikuwa 6-8 awumba mulanchawa. Olwo gojja kuwangaala. Olwo gwoba otuuse okuwangaala Katonda kasita omussamu ekitiibwa mu byakuwadde ng'otuuse obiwangaaza ate naawe ng'otuuse okuwangaala. Sulemaani agamba atya? Osangamu Mukama Katonda ekitiibwa n'ebibereberye ku bintu byo. Katonda kyakwetaagako eki? Kumusaamu? Siwulira, kumusaamu? Si kubifuna. Nze naawe tulina obukakafu nga Katonda talina nnyo kyatwetaagako, mugagga nnyo alina byonna. Naye atwetaagako ekintu kimu mu ebyo byatuwadde, aweereddwa ekitiibwa. Mu nnyumba yo gyakuwadde. Bameka bali wano ng'olina ennyumba? Ku nnyumba yo kuliko ekisenge kya Mukama. Kati oneewunya nga sitaani akusanga muli n'akukubira muli engolo n'okanda kuyita Mukama naye Mukama omusamba guno guyitanga wano buli kaseera, emizimu ginsanga mu nnyumba ne gintuga. Mu nnyumba yo kuliko ekisenge kya Mukama. Bw'wali ogizimba waliwo ekisenge kiwatekako n'oga nti ekyo kyo kya Mukama, mulimu mukeeka na piro na Bayibuli yange. Bwe ŋŋendamu mba ŋŋenze kunyumya na Mukama, saagala kumanya birala. Ekisenge ekyo kirina yonna njuuyo. Emmotoka ye gy'olina eyinamu olunaku nga lwa Mukama, nga waga nti eyo emmotoka bwe luba lwa 6 sigikozesa birala, ngivuga genda Mulago kubuulira njiri oba Luzira nteekamu ababulizi bange ne tugenda ne tubuulira enjiri olunaku olwo, oba emmotoka eyo kwolwo nagiwa Mukama. Kamunye yange eyo ku Sande njitwala ku church ne mbagamba mugisombesa abantu abaagala okujja okusaba, oba ababulizi b'enjiri bagituulemu bagende babuuliriremu enjiri.
ekibadde kyabaawo oneewunyanga setaani agikoleddemu emirimu gye kuba biba tesobola kukola bya Mukama etuuse okukola ebya setaani. Twogera ku kuwa Katonda kitiibwa mu ebyo byatuwadde. Oyagala biwangaaza? Siwulira Katonda byakuwadde wandyagadde biwangaaze. Noonya engeri gy'oyingizaamu Katonda awo. Emigaso giwerako bw'okikola. Omukazi omusunamu ye kyamuleetera kufuna mwana yali yamulema okuzaala. Ye yakizuula nti nyumba yaffe teriko kisenge kya musajja wa Katonda. N'atokota bbaawe. Abakazi abagezi bamanyi okutokota babbaabwe. Tazimba buzimbi kisenge n'akisangawo bbaawe n'amusiŋŋana nga yatadde dda muli Erisa yeebase nedda. Mukama yeebazibwe. Yamugamba nti waawe musajja ono alabika wa Katonda tuzimbeyo ekisenge kyo nga kikiteekemu emmeeza n'ettawaaza n'akatebe n'essowaani ze bw'anajjanga alyenga muno. Kyamukolera bamanyi Bayibuli bajjukira ng'omukazi kyamukolera. Kubanga nabbi bw'amala okusula ewuwo aba takyali wa kwegayirira. Bw'aba tannasabira balala asooka ggwe. Kama yeebazibwe. Noonya olabe engeri gy'oyinvolvinga Katonda mu buli kyakuwadde. Ojja kiwangaaza. Setaani tagenda kizanyiramu. Samwiri ekisooka mmeka? 9. Tukyali wansi w'omutwe omunene ogwatandika nga gugamba kiki ekibaawo Katonda nga yagadde okutwala ku leve endala. Olunaku lw'eggulo twafundikidde nga twogera ku maanyi g'emmere era ne tukizuula twazudde ebintu bingi. Ekisooka mmena twazudde nti Katonda bw'atandika okuwa omuntu deliverance oba bw'awa omuntu breakthrough n'agandi kati gwe nkutandiseeko wabonaabona obwedda nkutandiseeko. Ezimu ku indicator ezikulaga nti kirabika Katonda akutandiseeko atandikira kukutereeza bya mmere. Emmere yo neeva mu kkubo. Emmere nga tekyali kimu ku ebyo by'osabira. Bannange nammwe mumanyi bannange obulamu bwe bwanga bukyasabira mmere ng'okyasabira mmere oba ogenda kusabira ddi fakitole. Omuntu akyasabira emmere ndi ayi Mukama Katonda tuyambe otuweeyo olwaleero. Agenda ddi okwogera nti ayi Mukama njagalayo kifakitole ekikola engoye. Njagala kuzimba secondary school. Njagala kuzimbayo orphanage. Njagala okuzimbayo university. Kama mpayo ekyo wooteeri. Nsaba Katonda akunzigire ku level y'okusabira emmere. Kama olwaleero tetumanyi oba tunaalya. Mukama gw'omanyi taata anti gwe wagamba n'onoonya n'ebyandiko ebikuwagira. Gwe wagamba Mukama tyoliisa ennyonyi ezitasiga era ezitakungula naye n'abadde bo Mukama tetumanyi leero bwe tunaaluyitamu. Gamba yakuni nti kandi bali mu kusabira ggula nnyonyi. Bantu baagala kukola airline companies. Bantu bali eri bolyaga ndi bakati kuze nti oggula ennyonyi endala naye ennyonyi eyo sigitegeera bulungi eyo ennyonyi ey'omusanvu. Muntu ayagala ggula ennyonyi ya musanvu bali mu nsi muno apulaninga ggula ennyonyi ya musanvu ya 8 ya 10 ng'okyasabira kya misana. Naye nga Katonda wo ayakutonda si ye Katonda we. Ogera amazima Katonda wo yasabira oggula ennyonyi ey'e10 si ye Katonda wo. N'osabira essaala nga tuzoonoona nnyo bannaye nga twonoona essaala n'esabira essefuliya. Abaana bagamba namukuŋŋaane wano tusabe ne muteekaawo amaseffuliya eno yanva eno yemmere baana bange mugolole emikono. Abaana ne bagamba bannange ffe ki ekyatubaako wano mu maka wano. Maama n'atujjayo okusabiranga mmere. Essefuliya gye basabira emu erimu n'eppamba. Kati balina n'okusabira Mukama aleeteyo ku ssente bagule essefuliya etaliimu ki etaliimu ppamba. Nkigaana ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Obwo obwavu ne bwoba wabuyonka mu mabeere nze mbumenya mu linnya lya Yesu. Essaala nga zoonooneka Mukama akujje ku leve eyonoona essaala. Essaala zigenda naddala wano mu Afirika. Essaala zigenda mu bintu bye zitaaligenzeemu. N'abasumba bennyini bakoowa lwakuba tebamanyi. Abantu 8 ku 10 abajja mu counseling batuleetera tusabire ebintu bye tutaalisabidde naye nga related ku bwavu. Wali amanga gye batakyasabira malaria bapasita baayo nga tebakyasabira malaria n'okubeerayo taliiyo.
wano mu Uganda tulina okusabira wa malaria n'osabira ow'ebiwuka birimu bitambula byenyoola ayi mukama kato bane wabulamu tukooya ne bwe tukaddiwa amangu abasumba ba Afirika bakaddiwa amangu bannange twaki tobeere na biwuka nga wasibiridde lumonde wamekese mmekete n'abaana n'obawa ne bamubeketa ezo nazo saala oyo naye ali mu counseling ali awo yeetaaga kusabira ate gwe musumba nze nyina ebintambula bintandika ku makya ne byenyoola nempulira nga bikaaba n'okukaaba nga byogera bivaamu n'amaloboozi ko waliwo neiba yabinsindikira mayembe gennyini agaddala ebiwuka kati ogera amazima oyo naye yeetaaga essaala oyo yeetaaga mabendazo pasita bwaba alinamu amagezi musimbe 2,000 oba 5 mugegenda ogwe tonkooya sina mafuta gakwonona genda ogule mabendazo omire ebiwuka bigwe wali malaria yeetaaga kujjanjaba oba si kumujjanjaba gula akatimba fuuyira omuddo gwo yiwa ebikebe by'amazzi naye olw'okuba mwebe nnyini obwongo bunafu ate musumbibwa ne bapasita abaagala okweraga buli kaseera nti bakola nnyo mu kifo kikuwa amagezi ndigenda weesabike mu katimba ebikebe by'amazzi biiwe era ayagala asabire malaria oyo mute mu linnya lya Yesu mute naawe n'olyoka ogira mu gundi genda bakujjanjaba omusujja gwone mutuleke tusabire ebintu eby'amakulu zinjagala kutandika kusabira abantu ng'oli azza agamba musumba njagala kuzimba factory kati zesaala zinjagala okuwulira naye manya nsabira akaakabengo manya akakiya nsabira oluwumu bannange oluwumu luno olulabika lwakika batulogaluloge omanyi waliwo mukakitange yali tatwagala ng'atuwalana era yaŋŋamba ne bwenderagawa era lweno oluwumu lwolaba gundi mutusaasire ku bambi naffe mukama yatutonda naffe tulina abaatuzaala layini eva kuno ekoma eri bantu baseetuka buseetuse ku katebe bati olina aleeta amasitole zimaze empunya kavubuka naye kavubuka ono bandoga muloge era ogenda okulya nga wabula ye awunye ekkalalume kavubuka ono bandoga muloge ebintu emutusaasire ebyetaaga okunaaba genda onaabe ebyetaaga okutwala mu ddwaliro bitwale wa ebyetaaga okwerongosa weerongose naye maama tusabire oluwumu enkwawa eziwunya enjoka kati bw'otuuka erisaasira kati basumbe busoga omutawana gwe baliko mutegedde ebiri eri erudda lweri nagendayo ebintu nga bizibu abantu ebigere nga byagala kutuukako naye nga bagamba mbu envunza babalogandoge era nga bali convinced nagasooka olabi zino lino ddogo lyennyini nenga ndikiki lino ddogo nagendayo okubulira njiri ennaku ezo mwaka gw'edikyalo bakiyita bumaana eyo abantu nga envunza zigenda bakutulako ebigere naye nga bannabyabufuzi babanonamu kalulu kokka tafaayo ani gwakagjeeko omuntu engalo zaagala kutuukako ebigere byagala kutuukako yamugamba mpa kalulu ali bamalubbo bawa tebaddayo basaba mmotoka za miliyoni 400 bajja kuddayo ng'okulonda okuddako kuzzeeyo bano n'akalulu akalala omuntu akuwadde akalulu ng'ebigere bigenda kutuukako banoonyezeeyo kale NGOs banoonyezeeyo ebitongole bigaba obuyambi bigende bibateera sementi mu mayumba gaabwe bategere nti akalulu kaabwe ke baakuwa kaali ka nsonga oba babasomese obuyonjo abatalina sementi basiigemu obusa wali ampulira ngambeko nti amiina ebyo byonna bisiŋŋanibwa wano mu Afirika tusabira malaria tusabira typhoid tusabira kiki tusabira kyova olaba tulina okugoba obwavu mu linnya erya Yesu obwavu bwe bunaagenda tugenda kukendeza ku bungi bw'essaala ze tusaba ate bwe tunaagenda ngewa Katonda okusaba tusabe ng'ezo zokka ezikola amakulu ez'omugaso tusabira renti musumba nsabirako ez'omwezi guno sinasasula sooka onsabire kati oyo agenda kusabira ddi okuzimba university kyenvudde nkugamba nti naye Katonda
naye anyumirwa okulaba ng'ogenda mu maaso. Era bw'aba akutandikako atereeza eby'emmere ne biva mu kkubo lyo. Ove mu ssaala ezisabira emmere, essaala ezisabira renti, ssaala ezisabira school fees. Onoosabira ddi Uganda eno okukyuka ng'obudde bwonna sitaani akutadde mu school fees. Ayi Mukama, school fees, ayi Mukama, school fees omusajja Mukama. Kama omwana leero agenda Headmaster muziba amaaso aleme mulaba. Headmaster muziba amaaso. Munaziba Headmaster amaaso ag'obwerere ne gazibira ddala. Headmaster kati yagganya okufuna ssente kati bw'ogazibira awo ne gazibira ddala amaaso g'omusajja. Balandiroodi mubakolimira. Oli yazimba ennyumba ye lwa mirembe naye ebikolimo byakafunira ku njuyi ze tabimanyi muwendo. Ayi Mukama, musiba olwaleero aleme kuzuukuka mu linnya erya Yesu. Afiirwe mukyala agende yamaleyo ewiiki. Abantu bazimba amayumba gaabwe gwe kutta abantu baabwe. Afiirwe agende wa mukyala mu disorganizing mu linnya erya Yesu, mu disorganizing abiriwo ekimubaako alwale ewiiki agimale ku kitanda. Ojja kutta abantu olw'obwavu bwo. Goba dayimoni yabwavu amaanyi g'okozesa ng'osiba landiroodi abeere disorganized, ng'osiba manyi afiirwe mukyala agende alwerweyokko babeere disorganized. Amaanyi ago gakozese kugoba bwavu mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina? Lowoozaayo ebikujja wooli byoba oleeta tusabire. Ongene musubeno ye plani yange. Njagala kulima nnyaanya mwezi gwa January, njagala kulunda nkoko, njagala kulima ekibira kya kalitunsi. Baayo ebintu by'olowooza nga bikujja wooli. Tuyambe essaala ezisabira manya enkwawa eziwunya, oluwumu. Mujja kunkyawa naye nga mbibagambe. N'olwekyo twazudde nga Katonda Sawulo bwe yali ng'amutandikako yatandikira ku byaki? Ya mmere, n'amugamba kuwa emmere olye sooka oteerera omutwe mu linnya erya Yesu. Era okukakana omufumbiro n'asitula ekisambi n'ebyakiriko n'akiteeka mu maaso ga Sawulo. Samwiri n'ayogera nti, laba ekyo kikuterekeddwa, kiteeke mu maaso go olye. Wali okitegeddeko nti Katonda atereka ebintu, era wali otegeddeko nti buli ali wano Katonda alina kye yamutegekera. It was set apart for you, not for them, for you. Waliyo ekintu nga Setaani ne bwali yagala atya ne bwalikola atya ng'ekyo kyo kikyo. Kyeweetaga kiri eki kukizuula buzuuzi we kiri, osisinkane nakyo. Wabeerera amafuta agakuyamba okusisinkana nakyo. Amafuta ago be gajja ku bulamu bwo gayuza kikateni ekyakulemesa okukiraba. Olunaku kikateni lwe kivaawo osisinkana n'ekyo ekyakutegekerwa. Olunaku kikateni lwe kita amaaso go oba kikateni lwe kita ekyamagero kyo, mwana ng'olabira ddala nga kyekyo naye ng'ate bulijjo obadde okiraba naye nga tokiraba. Babulaaza mumpulira, omukazi Katonda gwe yakutegekera okuwasa ojja kumala kumulaba omugambe akkirize oyogere n'omusumba ku lunaku lwe bagenda obateeka ku kituuti, babateeke wali ku kituuti. Olwo babulaaza abalala lwe baliva mu tulo nayoga Katonda wange omuwala oyo bulijjo mulungi, nga lwe balaba obulungi bwe bonna, nga bonna lwe balaba obulungi bwe. Lwaki? Bamutegekera ggwe, bamutegekera ggwe, tewali naamulaba. Era ggwe kankugambe, nampadde ne ssente alabika abitegedde, maanyi gamuzeemu. Era gwe kankugambe mukazi gwe
bonna bonna abatakulaba ensonga yokka balemesezza okukulaba tebaaba kutegekera. Tebaaba kutegekera ensonga laki tebakulaba. Abamu bakuyitako nga takulabye nakulaba, alaba ayitawo nga alinga ayita ku musajja munne. Toli wuwe naye olunaku lwe balimirya one ku kituuti ne bagamba nange sister mankulaata agenda fumbirugana ne bulaza Katongole. Bwebulanga ogenda kwanga bulaza omwana oyo muwala bulijjo yeekweka wanga bulijjo abeera waawo. Baamutegekera mulala. Waliyo omuntu nga baamutegekera gwe era oyo aliva gy'avudde abalala bonna nga tabalaba nga gwe gwalaba. Gambako nti amiina. Ate ekyewunyisa bw'amala okukulaba era amaaso ge nga gaggala taddayo kulaba balala. Ne bw'abalaba batabategeera. Bano abalala bayinza n'okudda ne bagamba ako kaato obugulu bulinga obuti obukuba bbandi. Nga yalaba litumbwe bo balaba bugulu yalaba litumbwe yaganza ako kembadde njagalira ddala ako. Bali abalanga ennugu etandika obbaluma era bannaye babula tebanyira kulonda ati yako yalonzaako tebamakinga na kumakinga ako akatono akalinga ensiri ng'olyaga nti ako bulijjo kembadde nnoonya nakazudde bannaye munveeko. Gambako nti amiina. Ate ebintu bya Katonda kye byakulira buli disadvantage ejja n'advantage. Oba badde kimanyi era kyova olaba wenyumiririze nga nnyo mu disadvantage zonna z'olina. Waliyo omuntu nga eyo disadvantage yo gy'anoonya. Waliyo kitegeddeko nti waliyo omuntu nga tayagala mukazi muwanvu. Kati gwoba okyali ogeni maama banzani alintwala nze akampibwe kati mukama nga waliyo omuntu aganina ko abakazi abawanvu oyogera naye nakutunula mu mutwe bw'ati ng'anoonya kaki kamumpi awunya ttaka ye kaayagala. Ate waliyo atayagala mumpi nga yayagala muki muwanvu. Obwongo bwe bwonna bwalookingirawo ku muwanvu. Kati gwe muwanvu awo naawe advantage yo wejjira kubanga atayagala omuwanvu gwe gwanoonya. Tayagala mukazi wakumuyita ddala jangu onsitule empanuleyo ebintu. Wenabbi wanulayo ng'oli wekka. Ayagala omunene tomulaga katono talina kyakaagalako. Era olyanga ndi akatono nga nkatwala wa musumba hakako okunoonya obunoonya mu bulangiti. Ayagala kintu nga kinene kibofulo sente ze zigenduuke yagana sente ze zikole ki bulangiti ne bwegwa eri asigala abuguma kintu kinene. Ate ayagala akatono tomulaga kiki tomulaga kinene sina gye mutwala oyo tombulira mukazi munene bwa yagala akantu ke nga katono ka portable ne bwe mutuuke bwayise nga amazzi gasaze ositula kasitule ne mugenda. Kyenva nkugandi buli muntu alina kye baamutegekera set apart. Gambako nti amiina. Waliwo nga nsaagala mukazi yasoma nemugandi kiki babeera n'olugezigezi baba n'olugezigezi nemugandi ate olwaki babeera n'olugezigezi buli kaseera kusoma bintu byo byoteekawo byasoma byoteekawo simanyi olaba buli disadvantage bejja nadi kati oyo ayagala ataasoma asoma ebintu binaabimalayo nga tewali amuyingiridde. Kati nga gwoddaawo okubamiranga maama ataasoma eyo naye yandiba advantage gyebalize mukama mu linnya erya Yesu. Waliwo ali gyali ng'anoonya ataasoma. Set apart kikuterekeddwa. Njogedde ebyo byonna okugamba buli ali wano waliyo ekintu kye Katonda kye yamutegekera ate ekyo kye baakutegekera tewali agenda kitwala. Ekikyo kigenda kusigala nga kikyo emirembe n'emirembe mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Kyandiko kyebaliza Katonda era lekerawo n'okukwatibwa obujja bw'ebintu by'abantu abalala. Ojja kwerumya omutego wabwe leero yabika omutwe gwe gamba bugambi Mukama ndi Mukama nsisinkanya n'ekyange we wakitereka. Sisinkanya watereka ekyange.
bwekyo bw'onookiyiga togenda kuddayo kubeera victim wa bujja. Obujja tebuli kulabako, tebuliyingira mu mutima gwo, kubanga buli kaseera ogenda kuba olindirira ekyo Katonda kye yategeka. Kama yebazibwe nnyo. Bw'amala okirya kyekyaddako olw'25 lugamba awo bwe baali nga baserengeta mu kibuga okuva mu kifo ekigulumivu n'ateesa ne Sawulo waggulu ku nnyumba. Ani ateesa naani? Ne bateesa ebyateesebwawo tebyogerwa, byali byakafubo, n'aba n'akafubo. Kuba omuntu bw'amala okulya kati ebirala by'omugamba aba abitegeera, bw'amala okukkuta byeyogera aba abitegeera. Mugandi kati wategedde ebyokulya bibwedde, naye ekyo si ekibadde vision ya Mukama. Eyebadde just welcome to your destiny, welcome to your breakthrough. Okulya kuwedde, kati jangu nkunnyonnyole vision bwegenda okubeera, jangu nkubulire ebirowoozo Katonda byakulinako. Kankubulire ekyo kyakutawaanya kyokka kiri eki, tonnafuna muntu akubuulira birowoozo Katonda byakulinako. Tonnategeera Katonda akulinako pulaani ki. Olunaku lw'oliwulira Katonda pulaani gy'akulinako ojja kutuuza nniya. Olulimi lwo lugenda kukyuka, essaala zo zigenda kukyuka, by'obadde oyogera bigenda kukyuka. Kati oyogera lulimi lulala. Why? Kubanga oli so ignorant. You don't know what type of plans Katonda z'akulinako. Essaala z'osaba birala, osabira manya sente za nyumba, osabira manya kiki, osaba ezo essaala eza layisi, osaba ezo school fees. Katonda lw'anaakubikulira pulaani gy'akulinako, essaala zo zigenda kukyuka. Gambako nti amiina. First of all, ojja kuba tokyali asabira mmere. Kati owuliriza national issues. Omusajja yamutuuza n'amulaga eggwanga nga bwe liyimiridde. Abadde alaba endogoyi, baamulaga manifesto, baamulaga ensonga nga za ggwanga zaatalowoozanga nako, zaatalootanga nako. N'amugamba gwe wali okirowoozaako nti gwe ogenda okuba kabaka? Nti ndiye gwe. Era okuva katandika okwetegeka obulungi. Kino njagala kigamba kiri wakati wange naawe, era nnyumyamu naawe. Obadde oyambala bulala, tandika okwambala obulala. Kyusa ekika ky'emikwano gy'obadde oyina. Tomala googera buli ky'osanze. Osookanga kulowooza n'oyogera. Counseling, ali mu counseling. Ogenda kubeera high profile. Lekera okwambala ng'omugobi w'endogoyi. Oba oyogera n'abantu, yogera nabo with respect. Ennyambala yo lekera okumala gambala bitategereka. Tomala gali buli w'osanze. Tandika okwetwala ng'oli high level, high class. Counseling. Kubanga kati ateekateeka kabaka. Gwali mu kuteekateeka agenda kufuuka kabaka. Si buli wantu nti osiŋŋaanibwawo. Bw'obanga oseka ate toyasamanga nnyo. Kabaka tayasama, sikamu ate bumbako. Gwe weetaagayo omuntu akuteeketeeka mu linnya erya Yesu. Ani awulira ng'ambe ndi amiina. When they had come down from the high place into the city, Samuel spoke with Saul on the top of the house. High profile counseling. N'omuddu taliiwo. Bino bibye. Ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa. Ogwo gwe tolaba ng'okyusa nnyo okuva le wajja. Kubanga twakutwala waggulu ku nnyumba. Ate tukyakutwala mu linnya erya Yesu. Tukyakutwala. Bino by'owulirawo ne babiyita mukyusa bulamu. Era n'abali eri kati batandise okwewuunya. Bewuunya Nagaddi yatambulanga nga bw'ayagala. N'entambula yali ngeri otambula w'enogera mu kizibu. Bagenda okuddamu okukola buli mu church nga we no corporate bagabana. Oba yaddayo ku university n'asoma. Oba babisomera wa? Oba babiyigira wa? Njogera yekyuka. Eddoboozi lyo likyuka. Enkwata yo ey'ensonga ekyuka. Bw'oba respondinga mu ngeri ya buvunaanyizibwa, osooka kuwuliriza nga tonnaddamu, oliro likyayogera n'olyokoddamu, tomala gasaabuuka. Simanyi njiwulira, wali kirasi ya mizigo. Oyima eri ku muzigo 8 ogweri, n'olyoka ogamba nakanwagi. Nakanwagi! Pereve effefuli eyo! Ogenda kufumbirwa ani ng'oyogera mu modolo eyo. Nga wina oli mizigo kirasi.
naye bw'omala okuloka bagenda okuwulira ng'enjogera gy'oyogera ne bwe batta wasoma corporate njogera ya kitiibwa corporate. Kama yebazibwe oba oyanukula abantu oddamu mu ngeri tolina pressure ne bw'oba ogaanye ogaana mu bukkakkamu politeness erinnya level ya politeness erinnya tokyali rude tumala gaddamu tiwetaaga kuvuma muntu. Simanyi olulya kye ŋŋamba. Oli ne bw'aba akukwanye mu abaana abawala oli bw'agamba nti nkwagala tekimenya ggumba tomwagadde tovuma mugambe bambi okay it's all about that. Nina omuntu olede take it easy yongera okusaba mukama ajja kuwa wuwo. Hallelujah. Niri mukatale bayanukula batya tomala the city size geno nonyeba nno abayi oli ayakwanye ng'alinga yazizza omusango talina musango gwazza ddembe lye okukwana omuntu gw'ayagala. It is his right to date you era now it is your right to say no. Mwina ddembe lyammwe ayakwanye ne guba akwanye ddembe lyammwe oli ddembe lye oga nti nkwagala naawe ddembe lye oga nti ndi olede book tibantwala. Tekivaamu lutalo tewali lutalo we lutandikira awo. Ate naye bulaza gwe baganye towalana togasikaddamu kabuuza kasiri wala nnyine sikaddamu nakutula we katuula kematiramatira ebitaliiyo. Ate abadde agenda kufumbirwa abantu babiri yafuna omuntu kati naawe kigumire naye ate nga mbadde natandise dde omulota wakeerewa walwawo. Ate ne bw'oba wayanguwa ayinza okuba nga si gwe gw'abadde asabira adde asabira muwanvu ate gwe oli mumpi kite. Towalana toggulawo lutalo totandika kusindika buntu ku Facebook oba mwonoona nugaka nsindika obuntu ku social media mwonoone. Naawe beera corporate yaganye yakoze alya yaganye take it easy sigala nga mukwano gwo ng'omwagala ng'omusabira nekumbaga ye ocontributinge mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Ekyo ojja kubuuza nti kati bye musumba Kiganda wabiyiga ddi babikusomeserezaawa ogamba nno nakulambi manyi nange nali simanyi nabiyiga nnaku ezo we nabeerera omuwulu awe nabiyigira kati bonna bali bati bagamba tubuulireko. Nze natuukirirwa abantu abasukka 40 nga Mukama abatumye mbawase. Kama nga abalaga baloota basaba abamu bannabbi b'e Kampala be babagamba kati olw'okuba eyo knowledge nali sigirina nange nasooka kweyisa nga abamu bwe mweyisa bonaga toddangayo n'omumanyiira. Ate abamu baali ba church member ne bankyawa ne banyiiga ne mu kanisa ne bavaamu ninga Mukama naye kati bino nga sibitegeera. Kaakati omuntu aŋŋambye ate nze siri ku ye ate yanyiize ate avudde ne mu church Mukama nanga ndi kati obwo busiru bwo. What you lack is called wisdom. Toina wisdom. Ningamba okay kati ekyo bayanukula batya Mukama abantu bagenda kummanyira paka ddi. Mukama ngamba use wisdom. Ninzira ninsabira wisdom Katonda nampa wisdom. Nkama yebazibu. Era we nagifunira we natandikira munange musumba nti kama yampadde omuntu ne mugamba yani nti yeggwe yamukuwadde akole kintu yampase yakindagidde ddala tigwogenda okumpasa kati olwokuba nali maze okusaba wisdom nange netandika okwanukuza wisdom ne mugane Mukama teyakulimbye era oyo si yabadde Setaani yabadde Katonda yennyini yakikulaze. Ekinjawulo kyokka ky'otaategedde yabadde tategeereza ddala nze naye yabadde ategeeza nti bw'onoosigala ng'owuliriza bye mbuulira
n'osigala ng'owuliriza enjiri yange n'otadduka mu kyaki enjiri gye mbulira yeekweseemu omusajjawo mwali lemerako. Abo be nagamba bwe nti bakyali bakwano bange paka n'olwaleero ne mu kyaki tebadduka. Abo bakyampane ku kimu eky'ekkumi omusanga n'akuwayo n'omutwalo naye bali baagala kuntunula kagagasi yatwalira ekisiraani. Balina gye baalaga bapika bupisi mu buvume oli bw'atandika okunvuma basakayo ne ssente ne bafuuwa naga mwongeremu gasiya muvume era nvumiddwa baaba mu Kampala wano. Mukama akuwe ki? Mukama akuwe amagezi mu linnya lya Yesu. Teeka omukono waggulu. Mukama tukwate tuba n'ettendo nga tukusinza nga tukulumiza nga tukusamu ekitiibwa. Mazima gwekka gwe Katonda ne watali gwe tewali Katonda mulala. Twongera okwaniza makkati gaffe ayi Mukama. Twongera okwaniza ekisa kyo ayi Taata. Twongera okwaniza obusobozi bwa makkati gaffe. Twaniriza amaanyi gagawonya n'agagasumulula. Mukama tukuŋŋadde mu kifo kino Taata. Emmeme zaffe nga ziyayaana okusinza n'okutenda n'okugulumiza n'okussamu ekitiibwa. Gwe wekka gwe Katonda n'ewatali Katonda mulala. Ewatali gwe tewali Katonda mulala. Gwe nannyini maanyi. Ewatali gwe tewali maanyi mulala. Ewe nannyini buyinza. Ewatali gwe tewali buyinza bulala. Oli gwe busobozi bwaffe. Ewatali gwe tewali busobozi bulala. Twongera okwaniza makkati gaffe ayi Taata. Era bw'okka mu makkati gaffe tumanyi ng'ebintu bitereera. Mukama bw'ojja Taata gwe Katonda ayinza byonna. Endwadde teziba na kifo. Emitawaana tegiba na kifo. Amabanja tegaba na kifo. Okweraliikirira tekuba na kifo. Mukama Setaani taba na kifo. Taba na kifo Setaani. Emizimu tegiba na kifo. Taata gwe bw'ojja kiba kimala. Enzikiza edduka yokka. Taata bw'ojja kiba kimala. Endwadde zidduka zokka. Taata bw'ojja kiba kimala. Okweraliikirira kudduka. Okulemererwa kudduka. Bw'ojja kiba kimala. Ebyatuwambedda bituta byokka ne bidduka. Emiguwa gikutuka gyokka. Amakomera gaggoka gokka. Taata bw'ojja enva nkwaniriza Mukama. Taata okke era ojje makkati gaffe gwe Katonda mu ttuntuniro olwaleero. Okome ku baana bo koma ku bantu bo Taata. Osumulule abasibiddwa. Owonye abalwadde Mukama. Jyawo okweraliikirira mu mmemme zaabo abalina okweraliikirira. Taata taasa abo abali mu matigga abalina amabanja gabavuunuse. Sabira abatalina mirimu Mukama bagifune. Taata Mukama abawambere kabateebwe. Mukama bali mu kakunizo gobo bajja mu bukunizo mwe bali. Taata abakyayiddwa Mukama gobo baagala bw'onoobaagala n'ababadde babakyayi banaabaagala bateekeko feva. Abo balina rejection Mukama feva yo eneebuutikira rejection yonna ebadde ku bulamu bwabwe. Taata ayinza byonna Mukama baako gw'oteeka mu ttaala oyo abadde mu nzikiza baako gw'oyagala oyo abadde yakyayibwa baako Mukama nge gw'oliisa oyo abadde alumu enjala baako Mukama gudduukirira oyo abadde mu matigga baako gw'otaasa Taata amaanyi go leka gake mu makkati gaffe essaawa eno ge Katonda gakome ku bantu bo abali wano n'abo abatuulirira ku rediyo n'abo abatulabira ku TV. Mukama Taata gobo basumulula. Taata gobo bataasa. Taata gobo bayamba. Taata gobo badduukirira. Taata kola ebikulu. Taata kola eby'ekitalo. Mukama amaanyi go gabuze ekizimba ekibadde ku bulamu bw'omukazi oyo mu linnya lya Yesu omwe Nazaleesi ekibadde ku bulamu bw'omusajja oyo. Amaanyi go Mukama wange gwe Katonda gawonye omuntu anoonye endwadde badde muluma nga takyagiraba. Gajjewo emitawaana gy'omusajja oyo aginoonye nga takyagiraba. Si gwe Katonda ayafobotula abasuuli abagenge bagenda okutuukayo ng'abasuuli badduse dda era si gwe Katonda Mukama. Taata yazuukiza Laazaalo ng'omujja mu ntaana. Zuukiza Mukama olubuto lw'omukazi olubadde lwafa. Taata nkwegayirira kola bikulu kola byakitalo kola by'amaanyi enkyaliro Mukama. Bulira buli kusaba kwa buli muntu Mukama nga bikulu. Mukama nkwegayirira baako gw'osinkana baako gw'osanyusa oyo abadde akaaba Taata kutula emiguwa Mukama egyo yabaddeko emiguwa kutula enjegere ezo yabaddeko
akenjegere yambo yayitaga okuyambibwa mu linnya lya Yesu mwe Nazareti amaanyi go agatalemererwanga leka Mukama Taata gasumulula abaana bo gakome ku baana bo gakyusa abantu bo gayamba abaana bo mu linnya erisinga amannya gonna lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe kubera Yesu engalo nga bomwebaza mwebaza oyo akusumulula mwebaza oyo akuwonya mwebaza oyo akusisinkana mwebaza oyo asinkana embeerayo mwebaza oyo akukyusa mwebaza oyo akudduukirira mwebaza oyo akuyamba mwebaza oyo akusinkana mwebaza oyo akujjuza omwoyo omutukuvu oyo akufugako amaanyi ge oyo akuteekako ekisa kye oyo akuyamba oyo akudduukirira mwebaza oyo Mukama mwebaza oyo akusumulula mwebaza oyo akukyalira oyo bwakyala mu komera lyo lyeggula lyokka ekkomera lyeggula lyokka bwakyala mu makomera g'abantu amakomera g'eggula bwakyala mu ntaana entaana zisaanukuka oyo talina ndwadde emulema bwakyala mu mubiri gwo endwadde zibula zokka mu linnya lya Yesu omwe Nazareti mukubira engalo ng'omwebaza